celebrating olunaku lwabwe olunaku n'olwaleero. Busumba buno Ntenjeru Nsanja kati nabo butuza tetwebase kubanga ettaka simanyi kyatuuka mu bantu kugwamu mazima simanyi era otuuka n'obuuza oba abantu bamanyi nti Katonda gyali kubanga okudda ku ttaka lya Katonda si lyaffe ly'abantu nesigazayo emyaka mitono ngende omulabizi omulala jje tubirekawo mulide bannaye ffe si byaffe betulwanirira era nammwe abakristaayo bakubiriza bano basumba baffe bemulangira enkya n'eggulo n'ababuulizi ettaka kusinga lyammwe bakristaayo kubanga mwe muli enkya naluli emyaka gyonna baana bammwe bazzukulu bammwe ttaka naye okusinga lya Mukama. Njagala kubeebaza abayimiridde okulaba nga balwanirira ettaka ly'ekkanisa. Twagala kubasaba mwongere n'okwegayirira waliwo gye baŋŋambye oba kataka lyawa naye mazima ddala ekkanisa yakuuma taatawo oba jjajjaawo neemukuuma paka kuwummula n'olya emmere n'okulira ku ttaka eryo ne kati otunda. Muzzukulu muki mwana nze baneka mbabuulire waliwo kye mwerabira Katonda gyali mulamu. Amazima ga Katonda mu ggulu Katonda gyali. Amazima ga Katonda mu ggulu okufiira mu kitooke kyagonya n'obukubanga butonyerera. Katonda gyali. Katonda akola ki? Kiruma naye n'ogamba wetuuka mu maaso ga Katonda kubanga n'ezootunda n'olya zigenda kuggwako ate sente zirina mukisa ne bw'oliziriisa abaana bo balya kikolimo kyennyini beera n'akatono ng'okafunye mu bulungi ba n'akatono obeera ensika ekuyita omwavu n'ekkanisa weeteeka kapoloti terinaawo wabula abantu bazimbyeko mabaala banatera kuteekako masabo ku ttaka eryaweebwayo nga lya kkanisa. Njagala muliwo bulumi nze bunina butono naye Katonda bw'alina eri abantu kubanga abamu balabanga Katonda ataliiwo. Katonda waali mulamu ate abalaba emisana naki munatira ogamba omulabirizi abo beekube mu kifuba beekube mu kifuba kuba Katonda abalaba emisana naki ate Katonda gyali bane Katonda gyali abuusabuusa nti Katonda taliiwo nkusaasidde olunaku Mukama lwali kweraga nti ye Katonda tolikikkiriza. So mbasa musitukirengamu nnyo nga waliwo bannakigwanyiza abakoze eki abazze mu mwoyo wa Katonda eri oluusi na za busungu naye nga jjidde mu mwoyo ng'emulaba Yesu bwe yalumba bali abaali bazanyira mu kkanisa nga batundiramu ebyobusuubuzi eby'ekibbi n'akwata embooko n'akola ki temulowooza nti yali akyusizza ng'avudde mu bwa Katonda yasigala Katonda ne Katonda omukubi waki kakati namwe mugolokoka ne mugamba bane tozimba wano oba azimbyewo ne mubimenya oba asimbye ebitooke ne mubikuula kyabwa Katonda ng'okuuma ttaka lya Katonda. Mukiwulidde bannaye wonna abakristaayo bayimiridde ettaka ly'ekkanisa likuumiddwa wonna abakristaayo bwe beewombeese ennyo mu linnya lya Kitaffe bannange balitwala era ababbi balikoze eki kuba abantu beekaza bannange nammwe munywere olw'okutaasa kubanga ekkanisa eneesigaza ki kikwekweto kyajja kugezako kubba ttaka lyaki lya kkanisa. So mbasaba nammwe muyimirire olw'okutaasa ekkanisa ya Katonda. Mbasaba nnyo mufube nnyo ku masomero gaffe. Njala kubasaba sebo mukubiriza wa wano ate kirungi oli director wa ssomero ebyamasomero bitegeera saba munyambire nnyo essomero lino bannange essomero eryo kkulu waka muvubuka oyo gwotafuddeko kujja kusaba yajja okufuukira akagumba weegoge. Basaba nnyo abazadde mukubirize abaana baffe bettanire nnyo ekkanisa ne woliba toliiwo olifuna atuula mu kifo kyo
naye okusinga byonna omwana wo taazikirire nene enseeka nodda amaaso anaasobola okugiyitamu n'obuwanguzi. So ekyo kigambo kikulu nnyo, nsaba mukitwale nga kyamuwendo. Era ekimu ekinoonyezebwa bakiyita kwagalibwa. Bakiyita ki? Kwagalibwa. Mu maka mangi abantu banyumirwa amaka ago kasita gabaamu okwagalibwa. Mu famire nyingi abantu bawulira emirembe kubanga baagalibwa. Ne bw'obeera ku mulimu ng'okola owulira nnyo eddembe ng'obuli eri ku mulimu naye ng'okola ki? Ng'oyagalibwa. Ne bw'obeera wonna w'oli bwe tukuŋŋaanira mu mbeera zonna oyagala nnyo okubeera ng'oyagalibwa. Ekyennaku ekiruma nti si bonna nti balina okwagala. Amawulire amalungi gendeeta nti taata akwagala. Taata akola ki? Akwagala. Nzize n'omulamu agugamba gwe bampadde okusinziira ku muteekateeka y'obulabirizi nti yayagalwa kitaawe n'akyayibwa baganda be. Yayagalwa ani? N'akyayibwa ani? Baganda be. Ekino ekisomeddwa kyogedde ku Yusufu. Yusufu si yesekalootera ng'ewaliwo kitaffe oyo ye mulimi yalongoosa, oyo yatereeza, oyo yafaayo. Bane nga njagala olabe ng'olinga ng'ekisimbe Katonda kyasimbye naye ng'oli kisimbe omusimbi kyasimbye ng'akyagala akifaako. Kambabulire bannange wamma ab'okusibwako ekisimbe bw'okisimba naye kisimbye muti wano lwaki? Bannange tusimba emiti, nammwe musimba emiti. Tuli mu kaweefube wa kusimba miti bannange. Sebo musumba bano badde balina okusimba buli muntu omuti, ate nga bamuteekawo n'ekikomera olusozi muluteekeko emiti. Ndowooza n'ente zinaalekerawo okujja eno anti wano buzibu mbuzi nante. Mwanguye ekikomera akatimba muziyize ku mbuzi z'ekibuga ziniigina buniiginyi ziti ne zirya buli kimu. Amma ekisimbe ng'okisimbye okola ki? Ofaakola. Baneeka mbabuuza taata kyalina amakulu nga mu maka alyamu buli talina kyayongeramu. Ennaku zino eri abasajja abakalu abeera awaka ne wasanga enkoko tabuuza yavuddewa, alya buli. Taata oteekwa okuba ng'ofaayo ng'ogabirira amakaabo, ng'abaana bawerayo sukulu fiizi, ng'omukyala ayambala n'ezakaviiri ng'ozimuwa. Omukazi ne bwanyirira tofaayo, oba viiri yazigyewa, ne wasiiwuka tofaayo. Kagamba oli awo balaba mpale naye amakulu temuli. Toli taata. Taata kitegeeza kufaayo. Taata kitegeeza kukola ki? Kufaayo. Alongoosa, agabirira. Taata akola ki? Agabirira. Njogera ku taata ow'omuggulu. Baneeka mbabulire Katonda abagabiridde. Oyo ye taata. Njogera ku taata ono yakyayibwa baganda be n'asigaza omukwano gwani. Katonda affe atulabirira. Nze waliwo oluusi bwe tutuuka mu biseera ebizibu oba biseera bya njala n'ogamba tunaalya ki, ogenda okulaba ng'olidde kubanga waliwo taata akola ki? Alabirira. Amiina. Taata akola ki ekirala? Abaana bataata abafa nga tamaze kulaba miryango gya nnyumba giri gitya kubanga ye security. Maama ng'ayingira talaba luno waggaddewo nawo waggaddewo, naye taata atafaayo naye omwewuunya. Kambabuulire obukuumi obusinga bwe tuba nabwo obuva eri ani? Katonda yakukuuma amagenda go n'amaki n'amadda. Katonda yakukuuma ekiro naki? Katonda yakukuuma nembalaba abangi. Kambabuulire mulowooza nga abaagalwa ennyo ya sitaani eno. Omuntu akukyayira n'obwereere nekwewala neyewaana gundi simwagala nti eyakukola ki? Nze simwagala bwagazi. Tamwagala buki? Mbala ya sitaani yegaba ebyo. Negayida ekisa kyabala kibakwateko. Kale nsike bakyawe
nekkiriza nti waliwo taata akola ki akwagala. Abantu bangi bali mu maka balinga abatunde, abantu bangi bali mu nsi balinga abalekebwawo, tebalina abagambako, tebali abafaako. Ndeeta amawulire amalungi oba abakukyaye ensi tekwagala tekuwuliza, ne bw'oyogera bagamba oyogera kisirika. Katonda awulira eddoboozi lyo kubanga ye taata. Njagala mulaba omwana ono Yusufu bwe kyayogeranga nga bavuma, sirika ayogera kikabadde ki, ate kekaali akato ne taata nga akakola ki ng'akaagala, kubanga ye yali omwana we omuto mu bato. N'olunaku n'olwaleero mukwano gwange ng'oli wano, oyinza okuba Yusufu w'olwaleero, ensinga ekukyawa ne taata nga akakola ki ng'akwagala. Bamaama baga abantu baagala bakola ki, buli muntu yenna ayagala kumwagala. Muwulire mikwano gyammwe gyange, Katonda abayambe mbe n'okwagala, naye omukwano ogusinga guva wani? Ate kamba bwe toyinza kuba nakwagala okujjako ng'otegedde oyo alina okwagala okwannamaddala. Era bw'ofuna oyo okwagala bayita kwagala, n'okwagala ojja kuba nakwo. Abantu abalina Katonda toyinza butaba nakwagala. Amiina. Naye waliwo ekikulu ennyo ekirala kyekyobukuumi. Taata wabeera awaka, security baaki gulugulu. Era taata waba awaka, maama tafaayo nnyo nakusiba bunyolo. Era otera okubuuza, musula temweggalidde, kitweggalya naye kati wooli. Yesu alabika nga mutwe oba amuteeka mu kitanda. Eriyo gye nabadde ne baŋŋamba ssebo ekiri kuno obala ennyumba 3 ssabo. Ekiri ekyalo kiri bubi, kirina ebizibu bingi, basamira ate balimi banjaga. Era nabadde mbabula ne mbagamba mwerinde ebintu bino bibiri. Mwerinde ebintu bimeka? Bibiri. Emitwe gy'eddalu abakuba eddalu bagenda kweyongera. Waliwo okugwa eddalu omuntu n'alwala, oba musujja gumulumye mungi ne gukosa obwongo. Waliwo endwadde zikosa obwongo. Naye kambabuulire lisaaki y'ebutabika eraga abantu abasinga okugwa eddalu biragalalagala. Kaki ekyalo kyefubiridde mu kulima njaga. Oba neno bagirima? Neno mutandise ogirima? Ani yabaloga? Bagwako eddalu. Enjaga ebiragalalagala. Abantu bangi bali ebutabika biragalalagala. Ekyo mukiwulidde? Kati omulimu w'enjaga bw'olaba ng'omutabifu w'omutwe ogambanga nange nakontributinga ku oyo. Ekigambo ekyokubiri ekisudde abantu eddalu mizimu na kusamira. Abantu bawakudde emyoyo emibi. Abantu bangi bemulaba abo abasinga babaloga oba beeroga. Bakola ki? Ebigambo bibiri ebyo, emyoyo emibi n'ebiragalalagala bikoze kinene mu kusuula abantu ki? Oli yayagala okusamira, lubaale n'atamumaliriza. Ate lubaale wattima muzibu. Era bamwesibako mbasabidde abatulugunye bulungi, kubanga ye engeri ze za ttima. Wamanya ekirina ettima? Lubaale kitagaana ery'amatini Semwogerere. Ndi mubuulizi ate head teacher w'essomero eryo Sebulirwa Memorial Church of Uganda Primary School. Essomero eryo lyatandikibwawo ky'ettaka. Ensonga eyo kisomooza ky'amaanyi kubanga ffe ng'essomero twetaaga ettaka we twalibadde tukolerako pulojekiti ezimu okusobola okukendeeza ku nsaasaanya ze tuteeka mu mmere n'ebintu ebirala. Naye amakanisa agali mu Busumba gaalivunaanyizibwa okutuwa ku ttaka we tusobola okukolera, kuba lino eriri wano tono, naye ate waliyo ekkanisa ezirina yiikanga 8 10, naye nga weesaana ekkanisa baagibbako ettaka esigazza yiikanga 2 nga bamala kukolerwawo omubuulizi oba Muzumba n'ekkanisa ebyayo nga tesobola kwazikako muntu mulala. So bingi
okubeera nti tuli ssomero lya kkanisa wabaawo omukisa ogw'enjawulo gwe tuba nalwo okusobola okwakisa esinga bwe tulabye ettaka ne tusaba omusumba n'omulabirizi ne batuwa ne tukolerako pulojekiti ez'enkulaakulana naye waaba mukadde olw'omubbi obuli mu kitundu baamenya ne batutwalako batteries eziri strong batteries 3 ne bazitwala naye kyenkulaze wali ku mateeka olumu netwagezaako following up nga waliwo we batulaze batulo be baalabye bayimiriza n'ebintu ebifaananira ddala ebyaffe twanoonya ebintu kuba batukakasa batulo ebikutte naye twatambula okuva Kisoga okutuuka e Mukono nga tewali lipooti eraga nti oba engeri eyo waliwo ebakutte tusobole okusaakingamu tulabe ne tunoonyako ne mu mateeka tewafuna buwagizi bumala kutuusa nga tulaba ate twongera okusaasaanya ekinene kyetwali badde tukozesa okweyongerako so era netusala amagezi kubaako bwe tuzaawo kola replacement ya kiri ekyavaawo mpolampola osiba sengenge bagenda basalako meters mpolampola omukuumi watasobola kutuuka kulaba bagenda okuyitawo ne basala ewalala so babaza okumaliriza nga osigaza bikondo byereere so temporary fence tesobola tugasa kujawo batufunye permanent fence okusobola okabinga apo nga twegase n'ekkanisa n'essomero ekitundu kyonna tukisibireko wamu tusobole okulaba nga tukendeeza ku bubbi tosobola kusimba muti kuba aba-intruders n'abantu ab'ebitundu ajja n'asiba embuzi walaba omuyembe walaba omuti gw'essomero naddala mu holidays soomozebwa nnyo nti ogenda okudda nga bwemuleseewo ate byonooneddwa nnyo kale nti kisomooza kyamaanyi kyakubiri ku ludda nze Venerable Christopher Kezaala Ssaabadiikoni obussaabadiikoni buno obw'Enkomo olunaku olwaleero tubadde twaniriza mukadde waffe omulabirizi wazze okukyalirako Ssaabadiikoni bwaffe buno era ng'ali ku mulimu ogw'okulambula abakristaayo awamu n'okubazzaamu amaanyi abantu baffe ennaku zino baweddemu nnyo essuubi ene waffe gye tuli ku bitundu bya nnyanja abantu baali bayimirirawo okuvuba naye ennyanja abantu tebakyasobola kuvuba era twagala okusaba gavumenti ebeeko kyekola okulaba nga abavubi baffe baddamu okuvuba bafune ensimbi okuweerera abaana era n'okweyimirizaawo obulamu bwabwe bwa bulijjo ekizibu ekirala kye tulina kya kibba ttaka abantu nga beesomye okubba ettaka ly'ekkanisa naye tukubira abantu bonna omulanga ettaka lino lyaweebwayo olw'okukulaakulanya ebitundu okukulaakulanya amakanisa abantu bano abawaayo ettaka baamanya nti ettaka liriggwawo naye tulyetaaga bwe tuzimba universities bwe tuzimba amalwaliro bwe tuzimba amasomero kakati naye ettaka eryo eryaweebwayo olw'ebintu ebyo ate abantu balitutte netwagala okukubira gavumenti omulanga etuyambe ettaka ly'ekkanisa lirekeraawo okubbibwa ko Kiyaga omusumba w'obusumba bw'Entenjeru Mukama yeebazibwe twebaza Katonda olunaku olwaleero kyaziza mukadde waffe omulabirizi asizaako emikono abakristaayo abaweze 65 tukyebaza Katonda obusumba buno bulimu ebintu bingi nnyo ebisoomooza kwenja otandikira kigambo kizibu nnyo okuviira ddala wano okutuuka eri ebuwunga eri wali eri ku nnyanja wali ng'olengera Gaba bwe bayita avudde oluguudo awo neta abakristaayo waliwo omukisa gwe bakozeseza obuli okutwala ettaka ly'ekkanisa mu luguudo ye twebaza Katonda olw'obussaabadinkoni buno ate n'omulabirizi nga waliwo amaanyi agateereddwawo okulaba ng'ebyatwala bikolaki
likomawo. Ekyo nikyo ekisoomoza ekisinga obukulu. Naye ate waliwo ne bitutuuseeko twatandise okukola ekikomera ekiwanvu okukola tuprotectinga ekkanisa. Era tutandiseeko omulimu, twebaza Katonda nti mukadde waffe omulabirizi naye atukwatiddeko entandikwa tusobole okugenda mu maaso. Ebirala mu ebiri naye ng'ensonga ey'okusoomozebwa ettaka ate n'ebikoleddwa tutandise olw'ensonga n'amakanisa geyongedde okugabana. Abakristaayo beeko baana luusi okwagala kutwala ettaka naye awali amaanyi ga Katonda abalala bakkiriza okukomyawo ettaka lyaffe nga balikozesa kubanga naye abalala bakyakaanidde naye nga musumba ng'ayogedde agenda kubitwala era tulowooza ekiseera Katonda ija kubeera bulungi. Tusonyiwe ebibi byabwe byonna, kubawenga amaanyi tukwegayiridde, Ayi Mukama, n'omwoyo omulaba b'ennaku zonna, era obongerengako n'ekirabo eky'omwoyo omutukuvu banaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Mukama, babirira abaana bo bano n'ekisa ekiva mu ggulu, banyikirenga okwelaba b'ennaku zonna, era obongerengako n'ekirabo eky'omwoyo omutukuvu banaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Mukama, labirira omwana w'ono n'ekisa kye ekiva mu ggulu n'ekirabo eky'omwoyo omutukuvu banaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Abantu bangi baliranye Museveni bamukozesa nsobi tomukozesa ekyo. Kati omuntu aliranye
kabube byabufuzi oba abantu bangi baliranye Museveni bamukozesa nsobi kyomukozesa ekyo kati omuntu aliranye omuntu awo sabo gifula essala yo kitonde kyokubiri mukwano gwange okundokola nze kuba nakutwalawa ebuwunga kakati onoddadde emawoto olebekuwozaalise emawoto owulidde bannaye kale mukuba otuukiriza obuvunaanyizibwawo mwe abali wano mu maaso ga Katonda musigaleewo tumalirize kati mwe bayima muyimirireewo bannaye mwe mubakristaayo bw'oba tookole mulimu toyimirirawo muleke kulimba Katonda muleme kuguumaaza muwulidde bannange kale mwebale nnyo abasobodde okujja ate ennaku zo sikyakkiriza n'abaweereza kweyimirira muyambibwa ekirabo kino eky'omwoyo omutukuvu okutambulira mu kukkiriza Kristo obulamu bwammwe bwonna era ne mu kugonderanga Katonda byayagala n'okukwatanga amateeka ge n'okwatula mu lwatu nga mwe mwennyini mumaliridde okutuukiriza emirimu gy'obukristaayo ng'okusuubiza n'asigala awaka nebaze gy'oli Mukama wange nnyimiridde mu kyawandiikibwa ekyo ekyawandiikibwa ekyo Mukama kubanga kigambo kyo kiramu oyogera mu Zabbuli eyo gye nsomye 9:14 obadde oŋŋamba nti kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya kabaka obwegutuzze wano mukwano gwange nga tunoonya kuwonyezebwa nsaba okola omukono gwo ogw'ekisa baba lyeri emabega obulamu bwabwe mukwano gwaffe n'okutya babeere mu kubeerawo okwo okujjudde okwagala kabaka abakabaka Mukama mbasabidde ekisa kye kingi bwe kiri mukwano gwaffe bavudde mu ntebe zaabwe ne basembera ne bajja wano awali entebe ey'ekisa awali omusaalaba mukwano gwaffe awali okuwewulwa n'okutikkulwa mukwano gwaffe kale nsabye obatikkuleko buli kigambo kyonna abadde okuswala Mukama okuswala kukomye abadde ensonyi Mukama zivuddewo abadde okusalirwa omusango Mukama guweddewo kabaka bakabaka kaakati bano bebitonde ebijja mukwano gwaffe n'ebigambo byonna ebiri ku mannya gaabwe ebiri ku bulamu bwawe mukwano gwaffe bababbulamu amannya baboogererako ebigambo Katonda ayinza byonna kubanga bazze wano awali entebe ey'ekisa Mukama byonna buli ndagaano yonna weyangabira nze nange sikyalina byange ebyange bibye byonna newayo mu mikono gye mukwano gwange ddala
abo abatume abali mu Yerusalemu bwe baawulira nga Samaliya bakkiriza ekigambo kya Katonda n'abatumira Peetero ne Yokaana bo bwe baatuuka n'abasabira okuweebwa Omwoyo Mutukuvu kubanga yali tannaba kubakkako yadde omu ku bo wabula bali batizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Awo mugenda bakolamu omulimu basobole okutuuka wano naye abasinga muyimirirawo buyimirizi nga mugenda mu butasupu nga mwerabira so nga kigambo kikulu nnyo babala batuule okujjako abayima babagole bano basigale nga bayimiridde era abayinza okuddamu babuuzibwa ebigambo ebiri mu katikisimu enyimpi bategeeza nti empisa eyo nnungi okugikwatanga naddala bano ababatizibwa nga bato nga bamaze okukula ekkanisa kyeyava eragira bwetaleeta muntu okusibwako emikono wabula aba bayinza okwatula enzikiriza n'okusa bali bameka 62 taata 62 be bayima 186 mulabye 108 abaliwo mbiganye mukkiriza ebigambo byonna ebyobukristaayo ng'ebiri mu nzikiza y'abatume mbikiriza mulinyiikira okukuuma Katonda byagana amateeka ge n'okubitambuliramu obulungi ennaku zonna ez'obulamu obwammwe Katonda nga ye mulenzi wange mwongeremu ku vibe abaagalwa ennyo mu Mukama waffe mukusaako emikono omukozi nga ofunye wali ow'ebifaananyi n'atuuka mu bulamu obutaggwaawo. Mukama labirira abaana bo bano n'ekisa ekiva mu ggulu banyikirenga okubeera babe ennaku zonna era obongerengako n'ekirabo eky'Omwoyo Mutukuvu so n'atuuka mu bulamu obutaggwaawo. Mukama labirira abaana bo bano n'ekisa ekiva mu ggulu banyikirenga okubeera babe ennaku zonna era obongerengako n'ekirabo eky'Omwoyo Mutukuvu so n'atuuka mu bulamu obutaggwaawo. Mukama labirira abaana bongerengako n'ekirabo eky'Omwoyo Mutukuvu so n'atuuka mu bulamu obutaggwaawo. Mukama labirira abaana bo bano n'ekisa ekiva mu ggulu banyikirenga okubeera babe ennaku zonna era obongerengako n'ekirabo eky'Omwoyo Mutukuvu so n'atuuka mu bulamu obutaggwaawo. Zinenywera ate taata mulakadde afula bisobola kubuusa kino tiimu yange ya Liverpool si ya Arsenal sinza kibuusa ekyo maaso kikulu nnyo kama yeebazibwe. Twebaza Katonda sebo taata Saabadinkoni w'Obusaabadinkoni ne maama tusanyuse nnyo okubalabako mwebale kutulabirira kadaafu omulabire ebifo ebyo naye emyaka bwe gigeze gyetoloola kati abaana baabwe be bali ku ttaka. Nolwekyo waliwo ebitundu bingi ebyetaaga okuyingejinga abaana abo okulaba nga batuddiza ebimu ku bitundu amakanisa gasobole okufuna we gakolera emirimu gyago. Waliwo ettaka lingi naddala oludda luno olw'Entenjeru n'Ensanja ettaka weeriri naye abaana abasiga abamu twogedde nabo era abamu bali willing okutuddiza ku ttaka okulaba nga tusobola okukolerako emirimu gy'ekkanisa. Naye ssebo obusumba butambula bulungi era twagala okwebaza olukiiko olwa wano taata olukulemberwa mukulu Mulinda abakoze omulimu omulungi
olw'obusumba buno era tubasaba okwongera mu maaso ate kakati nga balina amaanyi mapya tubasaba ssebo okwongeramu okulaba nga obusumba buno buvaako ku levo we buli ate okutuuka ku levo endala naye ng'obusumba buno bulina potential ey'okukula busumba bwa kibuga era ssebo tulina essuubi nti kujja kutambula bulungi. Eyongeri abaana abazadde mulekanye abaana awaka mwene mujja musaba naye omwana oyo gwolesa awaka mumubukole gwotafuddeko kujja kusaba yajja okufuukira akagumba weegoge. Mbasaba nnyo abazadde mukubirize abaana baffe bettanire nnyo ekkanisa newoliba toliiwo olifuna atuula mu kifo kyo naye okusinga byonna omwana wo taazikirire nene enseeka nodda amaaso anaasobola okugiyita mu lw'obuwanguzi. ng'ogabirira amakambo ng'abaana babonera school fees ng'omukyala ayambala neza akaviiri ng'ozimuwa omukazi ne bwanyirira tofaayo oba viiri yazigyewa newasiwuka tofaayo kwegamba oli awo balaba mpale naye amakulu temuli. Toli taata kitegeeza kufaayo, taata kitegeeza kola ki kufaayo. Agabirira njogera ku taata ow'omukulu baneeka mbabulire Katonda abagabiridde. Oyo ye taata, njogera ku taata ono yakyayibwa baganda be n'asigaza omukwano gwani ensika ekukyawe tokkirizanga kya taata kukyawa. Bakubiriza bano basumba baffe bemulangira ekyana ekkolo n'ababuulizi ettaka kusinga yammwe bakristaayo kubanga mwe muli enkyana luli emyaka gyonna baana bammwe bazzukulu bammwe ttaka naye kusinga lya Mukama. njagala kubeebaza abayimiridde okulaba nga balwanirira ettaka ly'ekkanisa. Twagala kubasaba mwongere n'okwegayirira waliwo gye baŋŋambye oba kataka lyawa naye mazima ddala ekkanisa yakuuma taatawo oba jjajjaawo neemukuuma paka kuwummula n'olya emmere n'okulira ku ttaka eryo ne kati otunda. Muzzukulu muki mwana naye otunda. Zebaneka mbabuulire waliwo kye mwerabira Katonda gyali mulamu. Amazima ga Katonda muggulu Katonda gyali. Amazima ga Katonda muggulu okufiira mu kitooke kyagonya n'obukubanga butonyerera. Katonda gyali. Katonda akola ki? Kiruma naye n'ogamba wetuuka mu maaso ga Katonda kubanga n'ezootunda n'olya zigenda kuggwako ate sente zirina mukisa. Ne bw'oliziriisa abaana obalya kikolimo kyennyini beera n'akatono ng'okafunye mu bulungi. Baana akatono obeera ensika ekuyita omwavu n'ekkanisa weeteeka kapoloti terinaawo wabula abantu bazimbyeko mabaala banatera kuteekako masabo ku ttaka eryaweebwayo nga lya kkanisa. Njagala muliwo obulumi nze nina butono naye Katonda bw'alina eri abantu kubanga abamu balabanga Katonda ataliiwo. Katonda waali mulamu ate abalaba emisana naki ne Katonda mu mwoyo we ajja mu ngeri oluusi na za busungu naye ng'ajjidde mu mwoyo ng'emulaba Yesu bwe yalumba bali abaali bazannyira ku kkanisa nga batundiramu ebyobusuubuzi eby'ekibbi n'akwata embooko n'akola ki? Temulowooza nti yali akyusizza ng'avudde mu bwa Katonda. Yasigala Katonda ne Katonda omukubi waki? Kakati nammwe mugolokoka ne mugamba bane tozimba wano oba azimbyewo ne mubimenya oba asimbye ebitooke ne mubikuula kya bwa Katonda ng'okuuma ttaka lya Katonda. Mukiwulidde bannaye? Wonna abakristaayo bayimiridde ettaka ly'ekkanisa likuumiddwa. Wonna abakristaayo we beewombeesa ennyo mu linnya lya Kitaffe bannange balitwala era ababbi balikoze eki? Kuba abantu beekaza. Bannange nammwe munywere
olw'okutaasa kubanga ekkanisa enesigaza ki mu mazima simanyi era otuuka n'obuuza oba abantu bamanyi nti katonda gy'ali kubanga okudda ku ttaka lya katonda si lyaffe ly'abantu ensigazayo emyaka mitono ngende omulabizi omulala ki tubirekawo mwede bannaaye Esther era nga nze Minister of Finance owa Tenyo Tsoga Town Council nga ndi wano kwa Mayor Kagwa Mike. Twagala okwebaza omulabirizi Bishop Kagodo Kitto Enos olw'okuggyako entenjeru. Tuli basanyufu nnyo tuli basiimu n'obubaka baawadde eri abavubuka n'abazadde. Era nange njagala okwongeza ku bubaka bwe okwongera okukubiriza abazadde okuleeta abaana mu kkanisa kubanga bayibuli egamba nti manyiza omwana muto ekkuba erimugwanira okutambuliramu newalibanga mukadde talibivaamu. Kitegeeza nga tunateekateeka ebiseera by'emu maaso eby'eggwanga lino eno twetaaga okubanga abaana tubakuliza mu Katonda kiryoke kireete abakulembeze abatalya nguzi, abakulembeze abateerya ntama, abakulembeze abalungi awo bajja okuva. So abazadde abaana temubaleka waka ku lunaku lw'okusaba mubatwale ku kyaki. Tulanyiza nnyo Bishop olw'obubaka obwo n'olw'okuggyako entenjeru. We're going to do it, Master.